Chairman we NRM bamulinyisiza kabangali wano ensonga zirimu okutunda kadi y'ekibiina njagala obyetegereze tuli kasangati Honorable Balamba Lugahala yasindikibwa president w'eggwanga lino Uganda okusolovinga ensonga z'akaluluka LC1 mu kitundu kino. Njagala wetegereze engeri abantu gye balinnya kabangali wano empale bazitwalira waggulu tetukyayina poliisi tulina magye. Ono mwami ono yabikola ne luzinda kati omwami bamukwate ono n'ekibiina bakwate mukwate ndeka microphone ya fao mukama wange bakukwate ono n'ekibiina kya muzeeyi ono n'ekibiina bansaba sente z'ekibiina bakusaba meka milioni 2 Magezi chairman we NRM Magezi aliwa ajja wano Magezi nkyayogera wali kaje Magezi jangu omusajja oyo banange tala Magezi jangu ayagala mudala NRM oyo mwaka sindala ayogerawo asigaze akako neyanza kama wange honorable oyo Minister Mulekayo gere muwulire Magezi aha niyanza hadi yafu wajitunda sente milioni 2 so kama wange ono mukuru yayogerako simanyi kicho omanyi ize neta yoko yamanyi kicho omanyi ndi chairman wa NRM Mero City Kitezi Parish nze mukama wange kyemanyi ntambuliramu NRM structure kati omwami ono yebuli tubeerawo buli tugenda kulonda yabera eva agenda mu opposition bobuzi bwayina Inze mukama wange Olinda ko Magezi wali mukama wange Kalombuli sagalo wairize tuje tuliko kati cha NRM kitufu kubuza mukama wange nziramu njala kubuza kibuzo kimu esebo oyo mwami yakutukirira ko yakutukirira yatukirira ngako nonoko mworo era simu facing ngako mwami oyo nakusimuzange gwe sino manyi tajanga ko jendi soto mumanyi to mulaba ngako tajanga ko wane mukama wange tegeza to mumanyi ndali ku lukiiko olwa NRM alwacho ngambye nti wa opposition naye tajanga ko gwange alwacho ngambye mukusoka nti wa opposition ogambye linda ko gwe sirika mwami Magezi alwacho ngambye nti ukulonda kutuka agenda mu opposition alwacho ngambye opposition atanga ali ku lukiiko mukama wange minister just opposition kazi business gama to opposition neda sewo Esegeza byeyogede sigenda kwesiga mukama wange bade sawa nange njogere malirize mama Njuba yagambye abeni yale mu Museni yale oyo bade sawa mukama wange malirize chairman weni yale mu wechalo njala ona ye chairman mwaka zinda chairman kyaliwo naye aziza nnyo owekitiibwa Honorable Balamu ekizibu kinene nnyo mukama wange kimbulire nina fulaga bayala eyakwata fulaga yaffe ya NRM ng'olukiiko lwetwagiwa wali walomita mwami Aloni Kirwana akalu katuuka nga tugenda omunominatinga ne batuyita ewa kisentebe waffe mwami Biyenje ye mwami Biyenje letusinga okukozesa Mayanja Moses yono gwe mwalonda ng'akakiiko ka NRM yono naye sawa yakalulu akasembayo ne bamuggyako sawa yakalulu akasembayo ne bamuggyako ne bawa omulala alina sente Katonda wange oyo mwennyini era fulaga azirina lindako yono omwami ono yabikola ne luzinda kati omwami bamukwate oyo n'ekibiina bakwate mukwate ndeka microphone ya fao mukama wange bakukwate oyo n'ekibiina kya muzeeyi oyo n'ekibiina kati gwe ssebo owekitiibwa lindako owekitiibwa lindako lupataka baganda yes kyekyalo kyekimu ekyo yes lupata kabaganda temwalonda yes owekitiibwa yes mbadde nsaba nyongera ntangazeemu owekitiibwa twakeera ku makya era ensonga zino ne polisi yakola lipooti n'obuuza osi waffe ow'ekitundu deployment